tukulinze wiya sente unako olwokutaano nga 15 tuli wali ku Freedom City muntu wange bw'otojje tugamba nti wamanya bintu bya bwerere jangu n'ekitabo ne peni tukuletedde omukyala Doris Akol oyo boss wa URA ob'ekitongole ky'ebyemisolo tugaseko Hajat Nuru Mpungu basooka Magome Saabo naye ebintu babikwasaganya bakya tukuletedde omwami akwasaganya basi za Owakule Nnumi zizola zitambula zize naye yatuuka watya byonna mu wiya sente ogagawale ate nga business wegaziwa Seguya Omusama konkonno. Good morning. Morning. How are you doing? Hi. Ichechiganye. Tewali. Bintu bitambula. Nagako banga olina supply mbulago tekigaana. Ng'osaba alright labola. Kolanga bw'okola ki? Bw'okola. Bw'osaba. Kolanga bw'osaba. Nga okiba kiwedde. Ogerako mu yiya sente n'ovaayo ng'ebyobugagga obikoze ki? Obifunye. Obimaze n'olimba lw'obwavu ne lukoma ki? Ne lukoma. Lugambo. Ntandikire ku ki? Waliwo olwasuze lutubonyaabonya. Teekayo buteesi Seguya. Lwetolola. Farida. Nakazibwe. Boleka n'okuleka. Ne musajja wompya. Brand new. Kaveera. Naye tunamusembyayo. Nga tulese byabasajja bere. Ebintu byala. But it's okay. It's okay. Bulambu tambula nga waliwo akuyita dia. Jamila Kalungi. Gwe twayogeddeko eggulo wano. Tugenda bikulaga leero. Ndowooza gwe tuba tusookera ddala. Chris Evans namulekawo. Yep. Nakuba olimba kyerondera. Naye alekawo yafuna. Mulekerawo n'okugamba buli saa. Chris Evans sayinza afuna mukazi. Buli mukazi amutya kubanga abamwagala bangi. Bagamba alina gamu mu ngalo. Awo kale mbadde simanyi. Naye abamwagala bangi kati buli omwagamba ngenda mu competition nnene. Buli mukazi kuba ayimbira abakazi mubimanyi. Kati n'agaane naye onsondemu ne ziŋŋamba nti Chris Evans gandi bw'ali wasa ate abakazi bali mu kyawa. Kubaga nti kati gw'olina so buli omu amugenda kaga nti oba oli awo ayinza okumpasa bwe bityo. Kale soko twage Wajid ku ekifaananyi mukazi watu nanjula ekifaananyi ku kukyala naga leero nzijja omusajja ngenda muleeta ye meeting eyabaddeyo eyasoose ng'embaga nga 7 January okwanjula nga mmeka 31 December yalabbi wala ingayingira omwaka omupya ngayingira omwaka omupya agera kuyingira na haki mpya tuku oyo yamulekawo Chris Evans era yo Jamila Kalungi gwe tugamba ayina n'omuzannyo n'ekizannyo ky'abeera mu wano azannyo mu Zubairi mu kirungo olunaku lw'okwanjula ekifaananyi yona ali mugomesa erimu enjeru ebyeru neki bawe abeera Boston bamuyita Fahadi kaakati munnange twabadde no meeting yasoose ku Muganzirwazza Bosa Serunkuuma nga ye chairman w'ebintu ebyo n'asuubiza leero ekifaananyi tekidda muntu yajja wabula Jamila essanyu lyamususeko n'ayiwa ku maziga omuntu yazze sooka olabe ebintu ebyo kale Director omuto kubanga meeting zaffe mbazikuddeo leero mukwano gwaffe ssabo nnyinnyonnyola ovaawa togenda kuyingira wano nga munaye kano nyingire
Katonda tosinga sinze process w'embizi tojja gayingira nokuba munange nja kukukuba aga Katonda gezonkolekoliyano bakuwaana nolyoka omupata olusooka kwepa neyetolola enju ankubye bannange ankubye babalesebo kuli kayo naye bakuwaana gezako lugeza nkuwalyo olwo omuntu ajja kukukuba aganyaba okumusala wakati nemabega nalyokooli mubandula wepa naye onkubira kyagala kono mukulunkubira ki kakakaziba onkubira ki olwokukulisayo biyingira omusemuga kati obadde weekala maasaki ebintu binaweebyo tugenda okutambuza ekintu omukolo gwonna oba kwanjula oba mbaga binyuma bantu ekikola emikolo baba bantu nsaba mubeerewo kukwanjula nekumbaga nokubuli kimu kujja kusanyuka nnyo Tafuta nini yote italikuwa kuuliza kusikulini mama wakanga kwa nini sana mwanaji ndio msanii italikuwa kusema mngwezi italikuwa msanii sana msanii ndio kusema no italikuwa kama busta tumetaseka na maso tumeni asu ahora kabla kwa kanya muvi omukolo gwanyuma yalabbi godi oli golabye akola kubukedde fama bano bo baye kabale basoko kunone bajja bakole ngaba naddala oyo ayogerera Salongo Jingo olaba bukedde eri influential nnyo Salongo ali kubukedde wano firimu zonna akatandika butandisi kubukedde kwabeera Jamila bwato bawa akyali Boston naye ngajja nze bintu ebyo kujja nzezeza bajagala oberewo wali bosa wagamidde ekifaananyi leero tekidda oba Chris Evans alina bye yasiba bigenda kusumululwa tulinda 31 December kwanjula 7th January mbaga Farida nakazwe ye omututerewo buteezi kwega byetambuze bwetambuze yali haji haji Moses haji bamuta ibintu byatabuka omuntu batera omuntu wasente yagana kwanjula kwalidde Dubai eyo ayo Mukama Katonda enseno walumbu omwami bamwita Dr. Omasali wawawa alabikira womaani waliwo ebintu ebimu ng'oleka bireke ne byeyogerera naye kapo yefitinga befitinga balesewo nti waliwo gwe yalekawo omulala era abantu balekwawo it is very possible mwe bwe mulekawo nga muwulira nti kiryokke mwali mulowooza bamukamu nakikola omukazi talina kyawa musajja omusajja yalina okukoowa zijja zindye muzukulu wa mutasingwa omukolo gwadde muwanvu aba ogulaba munange olaba yafuuse toyinza nakukkiriza nti yooli yonna kazibwe Farida n'omusajja omupya ttuku yamugjeeko akaveera n'amusoosoololera abantu kale obulamu bugende mu maaso kakati lwakuba naye ono tumwogereko nedda tujja mwogere ni kale yogera linnya tuddekeyo ngomanyi kiri kumulangira Suuna okuva yalekawo Feri n'agenda n'omulala leero twogedde gakulekawo be bazze balekawo Suuna yafuuka music takyategerekeka yagenda tomulabye ng'ayimba ku kabaga ka nga bambi mukovu omukazi oli abamulyako ki kale kyatujja kukuleetera omukazi gwe yalekawo ne gwe yagenda naye oluusi babeera n'abakazi abamu oyo gwe yalekawo si Feri ono gwe yalekawo Feri bamutwala dda Feri bamutwala lwega yamutwala ali mu Amerika kali no yakomyewo ate ali luno ngenda kukulaga Feri enkya muli wabeera n'abakazi nga bo tebaagala kukulaaga n'abakazi abamukolera kati omukazi wa muta ng'asigala mu bbanga mulimu n'abakazi ab'ebisiraani wanjogera bingi nga bw'omuwasa ofuna ekizibu yalabbi
naye nga bwokola kale kabulenga nebisirani wamma tubagaliza olunaku olulungi amazima gennyini Dora n'abalande n'omusama Josephat Segu yawedde emirimu akume atakubira mpeera.